Namyalo teyasoma yakoma mwezi 4. State House mulimu ba mafias. State House has mafias. Ekyo sikimanyiko. Ate gwe gwani gwe Gashumba. Gwe kunguze Frank Gashumba. Wakimanyiko. Yakoma mwezi 4. Ojja kuwayo obujulizi obwo n'akuyita. Ate waliwo ne fayiro endala ejja. Naye abantu obwongo obusinga buli mu nvunyu. Kyova laba omuntu tuba toli ku byezimba ggwanga oli aleeta personal life y'omuntu gy'atamanyi gy'aclaiminga nti agimanyi. Yakoma mwezi 4. Namyalo. Hajja tuwize Namyalo. Ekiteeka se wuze. Era erinnya wuze iri abavandimwe siririye. Simuvandi. Maleetera. Tugenda kulepe. Oba tolina magezi tojja kutegeera. Alina amagezi yekka yajja okutegeera. Si ewuze. Erinnya lye Hadija Nansereku. Yakoma mwezi 4. Primary isomera Buganda Road Primary School. Olevu n'agisomera Sumaya ku Lwemasaka. Kati kyeyakola ng'omukujjukujju. N'anoonyayo omuntu gwe bayita Hadija Namyalo yasoma amateeka. Waliwo omukyala looya ayitibwa Hadija Namyalo kati yeebatiza linnya ly'oli. Oli n'agamba n'okugamba gwe tewasoma. Nenga n'oluzungu lw'oyogera tasobola dduuka. Weesirikire tujja. Bwekibanga kituufu. Hadija Namyalo gyali twamunoonyerezaako. Hadija Namyalo eyagraduatinga 2008. Kati binnema okutegeera oli agaye nakuweerera n'okoma mu siniya kitegeeza we wakoma okutegeera. Nze akugamba ndi munda. Eno information gye mbawa njijja ku Pentagon. Bayinza okukulwana ne bakulwana east west north south n'obula ne wonywera amazzi ne bakuba wa Museveni ne bakuba owani nga buli wamu tolina president stress tovola banza olumu nvaayo ne muddamu. He is very arrogant, very stupid, very aloof. You come personal, I will attack you personal. Fena tudde ku gundi tudde ku weighing skill. Anza zati yangambye mu njasama. Namyalo alina enkoko 8, yalina enkoko 8 n'embuzi 4 n'embwa 6. Kubanga musamize alina essabaawo. Ate kyewuunyisa zonna footage nziyina. Gwategeera otegeera atategeera era tajja kutegeera. Bawe naye muwakisa wa kinnansi ate si mulimu kati wulira bawe bwakutya bw'alaba ng'oli shapu nnyo akukuba ewa Namyalo mbu abalowooza oyinza omumubbako. Nze sobola kuba na Namyalo. Nze abantu bange si be bannamyalo. Bino bajja kutwala mu kkooti obitebye. Obusamize si busawo. Antwale. Naye abantu obwongo obusinga buli mu nvunyu. Namyalo tosinga kadaaga. Namyalo tosinga Kale Kayihura. Tojja nakola 1% ya Kale Kayihura aliwa. Tojja kola 2% ya Mama Mbabazi. Politics wena ali mumwesonyo. Si buli muntu nti woli aba akwagaliza. Ne Katonda fitina yagiteekawo. Mukyalo yavaako wano n'agenda eruweere eyo. Mwagenze gabo bambuzi. Omanyi atambulira mu konvoyi yamoloka nnya. Anti senior presidential advisor. Gasia. Ayina eggulawo ekkubo, ayina Land Cruiser mwali, ayina drone n'eggalawo. Ng'agenze ogaba embuzi 6. Sente z'omuwi w'omusolo. Gwe wantonda kubanga nawe waliyo abalala bangi abatakwagala. Basa olw'olutalo lwa Hadija Namyalo wamu ne omukulu Frank Gashumba ekirungi bonna ba NRM ereka beeyabye oli agambye oli teyasoma yakoma mu senior 4 ne beerangira n'atuuka n'omugamba nti n'erinnya eryakoze erya Hadija Namyalo siririe nti waliyo Hadija Namyalo eyasoma era nga munamateeka nti ono gwe yakipula ebipapula bye. Tugamba ffe tuli mu Kamooli tuwuliza ebisigadde mu eyabye ffe we tuli naye nga mpola bajja kubanga ebyama byabwe bejjayo luno olutalo nga lutandiiseeko tujja bimanya era tujja biwulira byonna. Frank Gashumba agambye nti nze ndi wa munda buli kimu nkimanyi ne tugamba otyo ffe we tuli mpola tujja kubanga tusika buli kimu ekitambula ekigenda mu maaso. Ate waliwo amawulire amabi agava eggulu agava mu Northern Uganda nti nga we tuli mu process atugambayo kubanga abantu banona empapula twogera ku nomination forms abantu bangi abanona abantu bangi abakomyawo kakati waliwo ababadde bavudde mu Northern Uganda nga bakomeza empapula ku kitebe zatuuse bulungi ne bazireta naye amaddayo abasajja battu babasazeeko ne babakuba bubi nnyo. Twogera ku UPDF police ne babakuba era okukakana nga basibidde mu kadukulu gemawulire agavayo getufuna. Waliwo omukulu gwettegedde kamanyiddwa nga Jonathan Zito Dong abo nti essaawa yakakati wetwogera munnange si birungi
basibidde mu kadukulu. Ndowooza ebifaananyi biibyo nga woobirabaawo ebirwaninga. Tweyongerayo nga tutunuulira ebigenda mu maaso yo nkugambye nti ekiri ku kitebe abantu beeyongedde okubanga balaga interest okubanga beesimbawo mu bifo ebyenjawulo. Era Mukono municipality waliwo omulala naye yeesoboddeyo n'agamba nange njagala nvuganyeko ne Honorable Betty Nambooze bwe banaaba bampadde kaadi well and good bwe banaaba tebampadde ne bagimuddiza era sikiinaamu buzibu. Yes, good afternoon everyone. Good afternoon, Chairman. By the names of Mulindwa Ismail, and I'm here to express my interest and hopes to representing my Mukono municipality as a member of parliament. I hope you receive my documents. Well, we will refuse. Thank you, thank you. Kitokota era tubadde tukyali awo wepo ne zireeta ono ye avudde mu FDC n'agamba nti alaba ekitangaala essaawa ya kakati nga kirimu NUP n'agamba nti nange nsazeewo njagala kuvuganya naye nga mpitira ku kaadi ya NUP. Ekitebe kya NUP ekitebe kyaife okutaayo empapula dange zena okusunsulwa okuvuganya ku kifo ekya MP Jinja Northern Division kyendi musayino nga MP mbaire wa FDC abitindiwa NUP twasala okwegaita ku balwani tusobola okulwanira walala twena okutwala gavumenti ene yanakyemalira mu buyinza. Ekyokubiri ndi kwenda twongera okuyinikiza enjiri ya protest vote olw'ensonga ida akalulu akabeera akabavuka obonanga ebifo ebisinga twabiwangwire lwa protest vote bayenza okubinaga kati nga ife waife basibye n'abaana ayi olw'amaanyi ge twatairewo olw'okuba nti twakanoonya twakakuuma twakabanda kyatuyambye okusobola okuwangula ebifo bye twawangwire ewaife eyo eidinda. Therefore ndikwenda bwakwongera nti saawa eno twongeremu amaanyi twongeremu enjiri bwe tunaatuukira mu January nga enjiri enyikiire tukanoonye tukakuume tukabande bakalange. President waife ow'ekumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje Entebbe mu Ntebbe tukolera abana Uganda ebirungi. Batoni nga munange ffe tukwagaliza buwanguzi bwereere era tumanyi nti ebintu bijja kutambulira bulungi ate nga sinavaayo kansooke nkuweko update eva wa Dr. Bitoni eyakubiddwa emizibu bambi naye nga era embeera tenatereera bulungi kankutwaleyoko tulabe. Banayo y'omukulembeze waffe omulonde tubadde tugenze ku kitebe okutwala empapula zaffe tutuusayo ku gurawundi bwe kimu ne kiggwa ne tuyingira munda omusajja waffe ne bamuggyako empapula n'azikolako buli kimu ne bamuweka fotokopi empapula byonna bivudde ku kitebe ebizakusiza ezimu bazitutte
sente ze bazitutte abadde ne kabaneti kugunde ku mutwe ne shades nazo bazitutte wegamba engatto nazo tezirimu bazimugjeemu engoye zibazimugjeemu musajja waffe twali tufuluma mu geeti bwe tuti drone aba drone bamuzingiza ne bamusalako ne bamukubakuba ne bamusikasika ne bamutwala mu drone ne bamubuzaawo tugezezzaako okutaasataasako embeera naye ng'omusajja waffe nga bamuyingirizaga mu drone ne batandika okusalako awo buli abaddewo awo yenna nga bamukuba bambi ne regisita waffe naye awonye luulo omukyala wattu bannaaye naye tebibadde byangu Katonda n'ayamba ne bafunamu kaawo ekizimbe kye bayingiddemu kaawo naye nga bali ab'amagye bakuba buli kiramu so embeera tebadde ya mulembe omusajja waffe tugezaako okumunoonenkerezaako naye nga tetumanyi ne tukubakuba ku masimu ku kitebe Katonda n'atuyamba ne tukwasa musiri naye n'agezaako n'agamba batandise okukola ki okunoonya naye yatugezezzaako ne tukuba ku masimu tugenza okufuna chance esimu nekwatibwa ne batugamba nti omusajja wattu ali wano mu ddwaliro wano eMulago ku kino ekikulu ekidde e Kavule waliwo eddwaliro lyetumusanzeemu naye information yabaddewo nti bamututte mu drone ne bakolako bye bamukolako ne bamukomyawo ne bamusuula ku kitebe babadde bamumanyi abadde wali bamuyambayambako bamutaka ku booda bamutana ku ddwaliro ebintu bye byonna munnaye babitutte just chance etuyambye nti esimu tebagitutte lwansonga tebaddeeko muliro naye musajja waffe wuuyo awo tayogera teyenyeenya just asawusa naye tusabire ku ssaala Lord Kansala waffe tubbi addako ali mu mbeera nnungi tusabire buli omu waali abasajja abo simanyi ani ali basonyiwa kyeva olaba oluusi ebizibu bibaawo abaana ne baserebratinga abantu ne babafuna bubi abantu ne boogera kino naye nga waliwo ebituuka ne bisukka embeera bwetyo bweri naye nga tukyali awo era nga tukyatambula mu maaso kansooke nkutwaleko embeera nga bweri era abantu boogera ki ku nsonga egenda mu maaso twalabye ng'eyayingiddemuko Nuupu Katini nnyo tugende tulabe bagezaako okulambululira ensonga nga bwe ziri tuli ku nsonga za Alien Skin ne mukyala we omwana bw'agenda mu maaso ng'asojja Bobi Wine ebibiina by'obufuzi ebirala byamulaba olwa statements yakolanga mu kamera okuvvuula okunafuya okulengeza abantu ba Nuupu na buli muntu yenna eyalina essuubi mu Kyagulanyi ng'oba agamba this is my president omwana oyo yamakinga sure anoofuna empenda gyamukkakkanyaamu yakkakkanyanga abantu ba Nuupu ng'abalagana ne bali abasiru era kwekasa yakolako damage y'amaanyi ku Nuupu kuba mulimu abavubuka bangi be yawabya akabondo k'abavubuka bangi era Alien Skin yakolako damage nnyingi nnyo ku bavubuka okwatiza awamu okuba nga tujjako nakyembalira yayawulamuko ku bavubuka which was his mission. However, the percentage that he turned or he changed yali ntono nnyo okubeera nga Nuupu ekyasigalawo because Bobi Wine the influence y'amaanyi nnyo he can triple his influence. Ninga teko kwa damage katono there's a scratch yateka ku Nuupu kati nga omanye tutuma erigwiridde obugwizi akasente zofuna ensi zekkubira enduulu otandika okwefuna nti nno oli wa kitalo omwana ebibiina ebyamulumba ne bimwesiga ebyamala omwesiga ne bimu ammunitions ebibakosa ntegeeza enyale kati omwana ne yeerabira kikyali n'anomalizing obubbi mu Kampala ng'era mbu we bajja temusigaza masimu we bajjanga bikonde wuyo mu lubiri we bajjanga
basawo bakutana abasabali batta ne bajjanga asikali bamukuba ku duty kati brandi ye enseera ng'okugirabanga etajja kukola kale omwana atambuza obulamu nga gangster kati nate obusiru bwe erinnya ng'omaze oddikola walina ku komiti yoteekako abantu abaasoma tekwaliko bantu baasoma ayinza okukubuulira nti bw'okuba abasawo mulimu zi event bazijigize wandifunye zeesala bwe yakubanga abavubuka badde kyalingokke olina jamalina nzijemu amannyo kyabangokke paka yatuuka bantu abakola mu institution ez'amaanyi nti basawo bantu ba kabaka bakuba kyaleetera ki kati nkulaga nti wali bookings zitandise okwesala olwa abantu b'ebitiibwa baakuba ziresere power pro okubeera nga yeesala okuzannya ku radio okuzannya ku TV okuzannya ku wantu wonna zeesaze olwo era nkuddirayo yo ne baddige byakubisanga music kompaka nti ebima biganye kanzi tubakube nga tombitereze kati ne mbaddige nabo ne bazza wansi ebigere ndowooza mubiwulidde munange si bigambo byange amwandigambye ensala ekigambo ate nga tuvuddeko waliwo avuddeo n'alangira Kasukwe agambye omusajja oyo mbo si mwangu natugamba otyo alina ensonga ze era ziizino wamanga ne Kasuku oyina enkwe ate wali omutoga ati Gensons oyina enkwe naye n'otunulira face ya Gensons mutuufu nga tolina woolaba nkwe Kasuku olabika enkwe okuva waggulu ku mutwe mpaka wansi mu industry endo gye muli mu Kasuku gwasinga okubeera n'enkwe abantu bazenga babyogera wano ne mubibuusa amaaso ne boogera ne muloosa nti you know Kasuku oyina enkwe mu ebyo ebiseke ebyo bye weesesa n'ofulumya ekirimi bw'ekiti n'ekibanga eky'omusota oyina enkwe kisajja ggwe Kasuku olaba walyamu Brian White olukwe Brian White omuntu eyakuwangayo akasente ke Yesu wamupromotinga ekyo kiri ku record Kasuku wayogereranga Brian White bulungi nnyo abantu ne bamutegeera abamwagala ne bamwagala abamwegattako ne bamwegattako naye gye wakoma okumuwanika gye wakoma okumuwanula lwakuba enjawulo eriyo nti Brian White yakusasulanga wakolanga so akalimo bwe kaggwawo oba musajja yatuyaggwamu oba yalekeraawo naawe n'ogamba oke nange kinalina zimba kankijjewo tosobola kukijjawo lwa nsonga ye yakuteekangamu kati nno nga mmanyi okubanga navudde ew'omukulu ne bagamba nti Kasuku White ne mbaga nti tewabaawo asasula ebiri esatu gy'embizi ejo jange nangi bawadde era namuteeka ku simu awo namukubira hey baby how are you ngaye enendamu omuntu ati guzeeko zari gunaba gukyawera kati naawe ne basooka waliwo babulooka abaali baleeta zari okukola kati you want to prove nti waliyo nga wankwatirako nga mwebakako jjayo obujulizi hypocrite pussy wall nze tomanyira n'ebyo ebitama nsanga n'ekulinnya nze fe munnange olaba fensi yatuambolinga ne tuva ku bantu muleke okutuzzamu ebyo bamafiya gundi saagala kuddamu kummanyira nze musajja gwe neesonyiwa muve ku bantu b'abandi ono Zarina omukazi gw'oliko buli omu alina ebintu ebirumbirirwa mu bulamu bwe ekirumbirwa kyo ekibanga kunoonya ssente kugaggawala kuvuga motoka zino naziri Zarina ekirumbirirwa kye kufuna amaka ge kukuuma musajja we kweyagala okay of course obudde bwe yamitingiramu Brian White ono Shakib yayita naba kujja mu kifaananyi so either wo obuvumbo bwe toli mu kubutta kati naye kirina katini nnyo kekikosaamuko kitegeera ekintu ekyo mu meetings abantu bangi abantu bayita abantu ba love ba baby personally wano ku mukutu bantu bangi nnyo bempita ba love baby biki nenga mbadetinga oba banneebakako oba nze mbeebakako naawe omusajja aludde mu kintu kino musajja yasoma novene weesirwa zambu yamugamba my love my baby nyoni kiki
amagezi mwagasigaza gatika olubuto gwa banno baliira emmere osalawo n'olya amagezi go n'ogaliira mu mmere kitegeeza gafuluma bufulumi. Come on, stop it. Muyige ekintu ky'okukuuma emikwano. Tikukubeera n'omukwano ne babuuza nti ebifaananyi bya ddi bya 20 years ago Kasuku yalina mukwano gundi. Era babagatta emikwano gyo baleeta bifaananyi ebyedde gyakati tegikyaliwo abantu bakudduka buddusi. Mubeera ano mwesesasesa n'ebyo program byammwe eby'ekisiru. Abantu babeetamwa. Mulekerawo okulyama abantu enkwe. Tebikyanyuma okwogera ku muntu mbu aveeyo akuwa essente. Okona n'erinnya ly'omuntu aveeyo akuwa essente tebikyanyuma. Abantu baleke bazimba amannya gaabwe. Bwakuyita naga nti Kasuku kwadde miliyoni 3 nyambo nange kikole bwe kiggwa munno muleke. Gw'omwe yandibadde ne ku bantu abati okwogera ku Brian White. Kategeera kantako kubanga gw'omu bambi eyamwagaza abantu. Gw'omu gwe yakwata akasente ke n'akajja mu nsawo n'akakuwa. Oli basajja bakulu Kasuku juzi nalaba ogamba mbusimanyi oba omwana wo simanyi afuuse biki okuze. Kuloza kinyu mu mwana okubeera ne baga nti taata we yasinga olugambo ku media. Yasinga enkwe ku media. Anane mubeeremu. Juzi nalaba weerega ne Junior. Anaataakulaba n'omugenzi Tamali. Anaataakulaba nga ye yakusitula ye yakugattako erinnya n'aligatta n'aliwanika Kasuku ne tukutegeera wali waggwako. Kano Kenzo ke yakukyamulamuko waggwako. Omugenzi Tamale, omugenzi Kato be baakukomyawo. Kati ku ssaawa eno Junior omutadde ku ntandaalu kiki? Mutama maani ebisajja biringa bikazi ze mwansobedde. Kino n'ogenda n'owasa omukazi n'agaana aleese omusajja. Nge oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona w'osinzidde sigala naffe tovaawo.